waabwe Sheikh Ishaka Nsubuga bagamba nti kino bakikola kubanga Katonda nabaali ku byabakoledde kale nga kibakakatako kuyamba abali mu bwetaavu. Twasoma da'wa kitegeeza okukoowoola abantu. Ebintu bino tetubiwa oba tetukoowoola basiraamu bokka era tetukoowoola batali basiraamu bokka wabula abantu bonna. Era ne bwe tuba tugaba ebintu bino tetubiwa basiraamu bokka. Sheikh Ibrahim Tanda Muzanganda era omumyuka wa Supreme Kadhi wa Kampala akulembeddemu okulomba dduwa ku lunaku luno agamba nti kino ekikoleddwa kikulu nnyo nga kiyamba okukkakanya obusungu bwa Allah olw'okumusobya ng'okususse naddala mu mbeera abantu gye beeyisaamu. Nosanga omuntu ng'ayita kukunya ali mu kuba atambulanga bw'ayagala yeyambalidde ati agenda yeesittaza abantu. Nosanga omuntu nga akola ebikolobero n'okwata muntu muno n'omukuba emiggo ng'olinga akuba ekyokuttale, n'okwata muntu muno n'omwokya paasi ku manyuma, n'omwokya paasi omugongo gwonna n'ogwokya ne guggwawo. Ebyo ebikolwa binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kiki ekinaabisangulawo tuyitiriza okusaddaaka. Jamil Adam Nsubuga omu ku bakulira abasiraamu mu kitundu ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu ku bintu eby'enjawulo era asabye bwe babaawo omukisa omulala bongere okuyambibwa. Tuli beetaavu eby'ebintu ebitagambibwa kino oba kino wabula buli muntu yenna ky'oba osobodde okufuna ku buteera orphanage tukyaniriza wa barakallahu fiika. Babatuuze abafunye basiimye bya nsusso kino ekikolerwa. Abaana baffe babeere nga babeera mu mbeera ennungi. Twebaziza byonna bye mutukoledde. Tuyanze getuwa emifaliso yanguti amasuuka mulimu ne biro. Barakallahu fikum. Kenya